Tuli Mengo abakulembeze ba National Platform banene nga bakulembeddwa mu leader of opposition waffe omulungi omulonde omukulu Nabujwe Ssenyonyi omukulu Secretary General waffe omukulu David Luis Lubongoya Commissioner Parliament waffe omulonde omukulu Honorable Francis Zake bayolekedde era bwe batyo yoga paka Mengo eno nno omukulu Katikiro Charles Peter Mayiga abaniriza mu ssanyu n'obbalaba bw'omanyi Menge badde yeegumulidde omuze nga batugamba nti nno abakulembeze ab'ensa bonna bava Mengo muganda wange mukwano gwange ate waliyo ababaswazizza obuswaza kati ng'ono Mathias Mpuuga Nsamba okwekangabiriza n'obubbi kuli kulevu ndala nnyo era baganda bange mikwano gyange twalabye abantu abeekangabiriza naye ate ono asusse okwekangabiriza kwegamba tugambe nti ono asusse obukunsa nga bwetyo tuyinza kyogera kubanga obukunsa obuli ku Mathias Mpuuga Nsamba mukwano gwange bukubulako engeri gy'oyinza okumuwulirizaamu naye nga embeera bwetyo bweri wano mu Bulange Mengo omukulu Honorable Joel Ssenyonyi era leader of opposition teako His Excellency Agwanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obutegeko ne baganda baffe aba National Platform abalala bonna abakulembeze ab'enjawulo okuggyako ono gwe twafubutudde munnange yekka yataliiko naye nga abakulembeze abalala munnange bo bazze ne batwegattako era tuli basanyufu nnyo okubanga mulimu abakyakulembeza batyalina ensa abo abalowooza mbu babitiibwa mbu tugenda beegayirira twongera obbagamba n'obbajjukiza we are sorry for you naffe ebitiibwa tubimanyi era naffe twongera obbajjukiza nti naffe tulina abatulabamu ebitiibwa mwe bye mwesungamu oba ebitiibwa ebyo bye mwagala okweteekamu naye nga ebitiibwa tebiriiyo baganda bange muganda wange tubayozaayoza mwenna abatendiza olugendo luno ne His Excellency Agwanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukweyozaayoza okubanga oteeseteese byonna nga birina ogenda mu maaso era nga tuli basimu nnyo okubanga muzze ate mu bungi ddala tweyanziza nnyo bakulembeze bannaffe okujja mu bungi bwe muti Bulange Mengo yoga ayisa basajja kabaka wa Buganda tusiimye nnyo okutwaniriza ne Katikiro Charles Peter Mayiga we bale twaniriza kacyayi tukasiimye nga wootera otukola olwaleero era nga tuli mu kkubo twolekera embuga ya baffe amagye gonna gaweddeyo tuli mu kwolekera Mugambye gwe omulungi ali mu kulaba ow'Omukisa TV olaba ng'ekifaananyi kiri kiriya nyamba buyambi osharinge ate tweyongereyo oyo saani ssebo ow'ekitiibwa naye baana mmwe Shadia muddawa Shadia tuli mu kugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga tugenda mu Bulange Mengo mutu wawa tunavaayo n'awubirako ku bantu beeno
aliko ow'omukisa TV embeera bwetuli. See the vibe. See the vibe. Hey. Tuli mu kugenda ku Bulange e Mengo. Muleke. Yes, nakugambye aliko ow'omukisa TV tuli mu kugenda Bulange Mengo naye yalinga yakusi nnungi. Yes, nakugambye nti bw'obanga olabanga ekifaananyi kiri clear, please tusharinge at least tuwere 20. Yeah, at least tuwere 20. Thank you so much. Kandabe kati tuli bameka. Tugenda wera tusharinge guys, tusharinge. Tuli mu kugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olubiri e Mengo. Ate era woba still nga tonnaba kufollowinga ow'omukisa TV nga tonnaba kubanga otufollowinga, please kindly to following it.
obanga oli mu kulaba live eno naye ng'obadde tunafollowinga nyiga efeesi awo eri followinga ate obeere nga otufollowinga. Tugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda e Mengo era nga we tutuuse wano ku nkulungo ekkirira ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Gwe amanyi luno oluguudo ndowooza osobola okutegeerawo we tuli essaawa eno. Tuli ne Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi, tuli ne Secretary General Lewis Lubongoya, tuli ne Chairman Nyanzi Muntu wa Watu n'abakulembeze ba National Platform abalala bangi era nga tunaatera okutuuka mu lubiri. Tuli wano ku Ndejje University Kampala campus. Okay, ndowooza wano otegedde bulungi nnyo waawe tuli already tutuuse Masengere naye nga nakugambye nti tugenda ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tumulese. Baba sote kwatireko. Dora jangule kamera eh. Gena kuddawo. Dora! Wewe bera wala. Nyingi. Ita wano Dora. Wakale. Wakale. Wewe mfumo.
Kamera siyingira. Bano batubuzaabuza basiru bayo wano. Ano waka. Twaluddewo mwana. Kati bonna tuba twakimye eki. Biveeko wamma ffenna tuzze. Mzee. Be baba basooka kyogamba nakyo gamba sironna. Abali babagulidde nga bwe mutubuzaabuza bubuzaabuza. Tulekanira tugende eddolo. Yes, tuli mu Lubiri e Mengo ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tere agambayo. Embeera bw'eti bw'eri mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Dara! Obadde olaliwa. Dola aliwa? Dola leta. Kwati. Veio. No, sababu unatagenda kuingia. Baada simanyi boogera nabo omukyalo ono akule. Obadde oyogera nami munda wano waliwo ababaka
Wano wetuyita bannange katuyita wano abalala mugere kabiri only 10 bana mugende mwena mugende Yes, excuse me.
ekibiina tutegeera naye n'amateeka ga paalamenti tosobola kusala kuva mu kibiina ng'omwaka tegunnawera kati balina okulinda paka awo kubanga twagenda okutuuka nga ebula emyezi ebiri ogenda mu kalulu naye ekibiina kino kyava wala bbanga naye okwegwanyiza si kibi nga bwekugamba ekikulu kya byonna azeeyo miliyoni 5 byonna byayogera ajja kubeera mutuufu ng'agendedde kubanga bujo yayogera embeera bwetyo bweri tubadde na mukulu nalujjo Lusennyonyi ng'era akulembeddwemu aba National Platform bwegayuga paka Bulange Mengo era nga tuyongera obajjukiza n'okubategeeza nti ye twongera obajjukiza nti baganda bange mikwano gyange buli kimu kijja tutambulira ddala bulungi era tutambule nga tumanye nti one time tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna nga bannayuganda tulina okukkiriza ate n'okwagala mu nkyukakyuka twaki tagenda kutuuka nga bwe twakibala